mugamba sinayo kakafu abayimbi bajja mu ssabo lyange so sina muyimbi gwe nsobola kupiringa nti mulogo abo ababyogera be baba bawo obukakafu bwabyo naye nga muli balogo anti gambye nti ababyogera baba bakuwa obukakafu oyo yennyini yakigambye kwata ekkubo otambuloddeyo muteekemu omuziralo guno mugambe mpaayo omuyimbi omulogo mpe n'obukakafu kiba okimaze emabega awo twawulira nga bagamba gwomu ku bayimbi abaali bagudde n'enkoona n'enyo naye abantu beebuuza wasituka otya okudda waggulu soko nnyonnyole okugwa kibi kubanga omuntu agudde omuntu agwa yabeera waggulu ali wansi tagwa kitegeeza mba nagwa naliko waggulu ate omukisa gubaawo ate omukisa guvaawo ate omukisa gusobola okudda so bannayuganda temwesiba nnyo ku kintu gundi yagwa omuntu agudde yaba afudde my dear anything can happen to anyone at a particular time so ebyo gandi gundi yagwa yonkola nkadde backwardness eri mbongo bw'abannayuganda abatayagala kukulaakulana omuntu olina okugwako life is full of ups and downs teri muntu yenna yali alabye museetwe gwe okuba lusozi oba kaserengete kokka buli muntu mu mbeera ye yali aguddeko yali abaddeko omwavu n'agaggawala yali agaggawaddeko n'abeera omwavu so bw'abeereyo gy'olina ogaa nti gundi yagwa guli ku kigwe bibyo bitambula bitya gwe katonda ya kitegeera mwana mujasi mwagala kubeerawo nga munafuya bunafuya bannammwe ekyo kyokka naye ng'ekigambo ddogo gwe wali okibuliddeko etopiki mbadde manyi twagivuddeko twogere ku kyennyumba wavuddeyo notulaga ennyumba nti ennyumba tobadde yatugyogereko kisebo abantu beewuunya babadde tebakusuubira kuba kakubuuza ekibuuzo mugagga kigola balina ebyobugagga nga tokkiriza nti bibyo nga gamba omuntu ne bagamba oyo yegungi ogamba naye nga sikkiriza nti bibyo gwe mpaa erinnya limu kuba abagagga abamu tubamanyi tumanyi abasajja nga bakimba lions tumanyi bahamu tulabye ku bagagga benjo gwe mpaa erinnya ogaa nti naye omugagga oyo tebifaanana abifune bintu bibya tulabye ku basajja basebalamu goloza mugagga kyo alina ekintu ngaala tekimufaanana gwe wali olabyeko era lwaki mbasiba kuba na nnyumba ngeri ng'abantu abalala bazirina nsobola ddala okuba nayo twogerera ku bannayuganda abali eyo kyogamba ennyumba esinga okuba yakabi mu Uganda abasajja balina n'abayimbi bennyini kyemmanyi nti waliwo n'abayimbi abalina ennyumba ezisinga ezo so ekyo si kipya wabula Uganda just tulina amaalo mangi ekyo si kipya kuba newe nagizimbye waliwo ennyumba ez'akabingi ezeetoloddewo ate z'abantu si za bisolo so bannayuganda tulekerawo amaalo nabo gatusibye nnyo emabega omuntu asobola okuzimba ennyumba kisobokera ddala omuntu yeebuuza ki walaze ennyumba ate nkeera nota music kakodyo kyabwe no osobola okyogera bwotyo kibanga kubuuza nti lwaki omuntu yalwadde ate naafa ebiseera ebintu bijja mu kaseera keekamu ebintu bijja mu kaseera keekamu bisobola okujja tuwaliwo kye tuyita coincidence aba social media oba bannamawulire ekizibu kye mumira mwagala nnyo connectinga dots ezitakonekitinga yatadde olimba n'ate ennyumba yagize bwati nze music wa controversy simuyimba ndi muyimbi alina eddoboozi eddungi ne bafaanizi bange abo abanjagala mu Uganda bakimanyi seetaaga kufulumya luyimba ate nendaga ennyumba oluyimba luba lwagale no tekisoboka ekyo gyeriri kitegeeza alina n'obukakafu ojja kuddayo omutekemu omuzindaalo gwe gumu maaso omugambe tuwa obukakafu obwakwogeza nti waliyo eddogo kuba omuntu ayinza kwogera kintu kiri sensitive ng'ekyo galina bukakafu sayinza okuba alina obukakafu waliwo ekyamutuuseeko nga kyekuusa ku ddogo n'agendako ewange omugambo waayo waliyo eddogo kati ye najja mu kamera n'abagamba ne waliyo eddogo kati omuntu ng'oyo oddamu n'omubuuza eddogo wasinzidde ku ki oganda eddogo gyeriri kitegeera mukwano ekigambo ddogo gwali okiwulidde nze ndi musajja mukulu sisobola kuba waliwo ebigambo ebitambula mu nsi nga tosakyewala kiwulira nali nkiwuliddeko bulungi nnyo kubanga eddogo likwatagana na sitaani omuntu yena akkiriza nti katonda gyali oteeka okukkiriza nti sitaani gyali okitegeera wanje abantu bagamba nti buli muyimbi ayimba ku bbandi oba bayimbi mwenna abasinga ekibayimirizaawo ddogo ekintu ekyo kituufu simanyi nze kyensaba kiri kimu nga bwe nakugambye nti omuntu yenna agamba nti omuyimbi gundi mulogo agiyo just bukakafu Uganda etambulidde nnyo ku njwanjwa ebintu ebitulemeseza kyova olaba nti polisi etufuza emyaka 3 butategeera bwaffe teri kyakitufuza abantu muddaawo temulina byakukola tutanga kuloza abayimbi balogo
kati abayimbi bwobanga nsobola okuloga nenfuuka muyimbi wakabi nengula Range Rover nenzimba ebizimbe gwe toyagala bifuna nawe genda ologa obifune okitegeera lwaki tologa. So abantu abakkiririza mu mbeera efaanana bwetyo nze ndowooza bukookolo bugenda nzingamba nti omuntu akuyita omulogo ate yabeera omulogo bagwe ate munaye atalina bukakafu nti ndi mulogo agutandika otya okumpita omulogo kujjawo nga wandaba musabo lye wammwe obanga wampako ku ddagala obanga wankwatako mu ngeri emu endala. Waliwo ebiseera emabega kakatambi akatambulako kaali ku mwannyinaze nabbi omukazi naye nakwera nze siswaka kakasa nti yali ku musawo muganda ekitegeera ayinza okuba yali akwata mugundi vidiyo ye oba ekintu kyonna. Simanyi lwaki bannayuganda mwesiba nnyo nti abayimbi be balogo nga bulinga bagamba Uganda erimu bayimbi beerere temuli bantu balala sibyase kitegeera. So ekintu ekyo bambi muleke kiteekanga nnyo ku bayimbi eddogo eriba gye riri buli muntu ena asobola oddikozesa n'atali muyimbi alikozesa. bagamba nawe